Alright, yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzira okubanga otuuliza kwebaza gyonna ejjo tusaako engalo bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo. Kakati nno amawulire agava mu US galaga nti no ddiiru egenda okutulwa wakati wa Democratic Republic of Congo saako ne Rwanda tegenda kujja yokka. Eno mineral rich deal tegenda kujja yokka wabula egenda kujjako ne $billion deal ezigenda okubeerako gwe mukwano gwange ali yampuliza ngenda kubanga ndukuwa jjukira nti nno emabega kaawo gye buvuddeko USA Donald Trump yalangirira nga wagenda okuyingira mu ndagaano n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo asobole okubanga asayininga deal nabo era enteekateeka zaakolebwa era nga deal eno ebigendera byayo byalimu okubanga bagenda nga bateekawo effort okusobola okulaba nga badissolvinga conflicts ezigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo saako ne mu Northern Kivu. Kadiru eno yalimu obukwakkulizo nga balina okubanga baprovidinga minerals saako eggwanga erya US nga liprovidinga equipments saako n'obuyambi naye Donald Trump n'abaako kamugamba nti nno remember olina okusupportinga eggwanga erya Ukraine ku lutalo olugenda maaso mu ggwanga eryo. Oli ku Yugi Update TV gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osula bulungi nnyo otweyungako. Kakati mbayisa mu summary tujjukira bulungi nnyo US epushinga okuba nti nno bagenda kuteekawo peace deal wakati wa Rwanda saako ne Democratic Republic of Congo nga bayita mu minerals. Ensonga y'ekubiri kirumirizibwa nti Rwanda Paul Kagame agenda maaso n'okubaakinga abayeekera ba M23 okubanga ba advancing okuyingira Congo saako n'okuteekawo conflicts mu ggwanga eryo. Kati ate US yedimandinga Rwanda okuwithdrawinga troops zaayo okubajja mu bayeekera ba M23 okulekera okuba supportinga. Kakati ddiiro eyimiridde ku nsonga ezo ssatu zisamale zeyimiriddeko mwabali emitala w'amayanja amaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Kakati nebiva mu kata mu kibuga Doha nga Mei nga lumu kigambibwa nti US egezezaako nnyo okupushinga Congo saako ne Rwanda okusayininga peace accord okusinziira ku bigenda maaso mu White House emyezi gijja kubanga ebiri kampani ez'enjawulo ezigenda okuyingira brutal mineral deal egenda okubanga ereeta billions of dollars eri Western investment mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu regions ez'enjawulo. President Donald Trump senior advisor for Africa yabyogedde ku lunaku olwokubiri yagambye wati when we signed the peace agreement nti wetumala okusayininga peace agreement eno the mineral deal with the DRC Democratic Republic of Congo inti deal eno egenda okutulwa erimu ebyobugagga n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo will be signed on that day ejja kuba naye signing olunaku lwe lumu and then the similar package era package endala eyefaananyizaako eyo gye bajja signinga ngeri mu of the different size ejja kuba mu size yanjawulo kitegeeza sente zijja okuba muzo zijja kubeera inkumulito gujja kubeera mu ndidi okusinga ku zino bagenda signinga. Agamba nti will be signed on that day with Rwanda inti kino ekipaka ekijja kuba kisayiningibwa olunaku lwe lumu n'eggwanga erya Rwanda. Masad Boros bw'atyo bw'agambye special advisor wa Donald Trump mu interview gyakoleddwako mu Qatar mu capital city Doha watyo bwagenze maaso n'okulangirira ntegena kubeera budiiru nga emulowooza wabula egenda kugirako ebikuyanja ebikutiya n'ebikutiya bya ssente ebigenda okubanga bifujjirirwa eggwanga erya Rwanda. Gwe mukwano gwange wandibadde obuuza waki Rwanda bandibadde bafujjirira omusimbi mu $1 million ogwo gonna gwaki ngenda kubanga ndukuwa gwe mukwano gwange ampuliriza. Akati nga gwe okyebuuza advisor wa US avuddeyo n'agamba inti deal nje bagenda signinga egenda kujjirako n'akasente akawabbali akageri gye kiri nti nno
bakimanyi bulungi nnyo nti n'olutalo terusobola kuggwa oluli mu Democratic Republic of Congo nga tebasobozese kujjawo bakiyambi bano era ndowooza ezimu ku samitiizi ezaatuulibwa baatuuza bano bababuuza nti kati gwe ki ekikulwanya gwe ki ekikutwazisa amajeego mu Democratic Republic of Congo bonna bonna ne balaba ng'ensonga yabyanfuna webanga ensonga yabyafuna ono tajja kukkiriza kuva mu Congo nga talina kyafunyeeyo kati US kyebejja ne packages bbiri ng'ezimu za kusayininga ku ggwanga erya Rwanda ng'ekigendererwa kyakuforcinga Paul Kagame ajja amajeege mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo akageri gye kiri nti nno bamulumiriza nti abaakinga abayeekera bano okugenda mu maaso n'okuteeka entalo mu Democratic Republic of Congo saako ne violence ezigenda mu maaso zimaze decades emyaka n'emyaka nga zigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo naddala mu bitundu ebirimu eby'obugagga omwo nno mwe muli okulwanira titanium omuli ne gold newankubadde Rwanda enfuuna nyingi evuddeyo nga bino ebagirumirizaako ebyewakana negamba yo tebakingangako bayeekera bano ka gurupu ne US egamba kale newankubadde tubabakinga ffe tugenda kuwa ssente omudidi gw'ensimbi sobole okulaba nga naawe otema empenda twegana naye bamutadde mu bulimu atemere wamu empenda ez'okuzza emirembe mu Democratic Republic of Congo jjukira Donald Trump yagamba nti Rwanda ejje mangu amagye gayo mu Democratic Republic of Congo kubanga ye ayagala kutula ddiiru na DRC ayagala kuleeta ba investors bagende n'okola projects ez'amaanyi ez'enjawulo naye tewali ngeri ki gy'ayinza kulamu projects zino nakuleeta ba investors ng'entalo ne conference kyagenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo era n'agamba ssente nnyingi ze bali mu mufiiriza n'ekonomi y'eggwanga yennyini bagezaako okuba nga bagittattana era n'amugamba awizidowinga amajeege kakati twabalabako bano nga batuuziddwa okuva mu meeting ezaava mu kibuga Doha tetumanyi kyavaayo naye kati mu kaseera kano tulaba nga package egenda okujja mu kusayininga ddiiru ne Rwanda kweri erina okufunayo ku kikutiya kya ssente jjukira nti nno Rwanda ne Congo basuubirwa okubeera mu summit okutuula okuseparatinga drafts peace agreement ku lunaku olwokutaano babadde basuubirwa okusinziira ku peace process gye baagulingako mu Washington last week ng'eno nno eri part of diplomatic effort okusobola okulaba nga bakomekkereza violence eziri mu Eastern Democratic Republic of Congo wankubadde zaakolwa ne boogera era ne kiggwa eggwanga oba gavumenti ya Democratic Republic of Congo teyarespondinga immediately mu bwangu kwebyo ebyali bigambibwa era baagisaba ebeeko kyekometinga mu masekati ga May US Secretary of State Marco Rubio kigambibwa nti nno ajja kuba asisinkana mu Washington ne Rwanda saako n'abamu ku ba foreign ministers mu ggwanga erya Congo ng'ekigendererwa kyeki bateekawo effort ey'okuteekawo agreements okufinalizinga draft okukomekkereza draft zino ez'eddembe ez'okuzza emirembe Barros Watu waagamba naye nga records zino tezinnateekebwa kubanga kodi eno tennasayiningibwa accord gyetuyise accord kusayiningibwa Barros special advisor mu Africa owa Donald Trump agamba Rwanda ne Congo balina osooka okufinalizinga bilateral economy agreement ne Washington eno ejja okulabirwako mu US saako ne Western companies invest bana bagenda okuinvestinga beetaaga okulaba nga kino kikolebwako abagenda okuinvestinga billions of dollars mu Democratic Republic of Congo minerals baagala diiri eno balabe ng'esooka esayiningibwa basooke balabe ne infrastructure project basupportinge mining mu mawanga gano abiri nga process zijja kutwala za minerals zijja kutwalibwa mu Rwanda bwe batwe bakinoganiza ndowooza olabye ensonga waki Rwanda yeetaagisibwa mu ddiiro eno Congo tesobola kutula ddiiro eno yokka nejjukira abayeekera ba M23 baavaayo gyo ne bagamba nti ddiiro yonna enaakutula nga ffe tetwenyigiddeemu ekyo mu kibale nga kifu ene peaceful agreement oba ddiiro peaceful talks ezinaasayiningibwa nga aba M23 tebageetinze involved eyo mugimanye nga nfu era ffe tetujja gibala we batebagamba naye kati mu kaseera kano tulaba nga US egenda maaso n'okola agreements nga mwe muli ne peaceful agreements naye nga M23 teriimu
gulowooza kinaggwerawa olowooza agreement esayiningiddwa ne DRC eri ku bigger scale kubanga eggwanga nga lino eddene ne sources zaayo ez'amaanyi naye ate Rwanda erina nayo resources ez'amaanyi ne capacities ne potential mu areas ezisingamu ebyobugagga mu Democratic Republic of Congo. Si byogerwa bwogezi naye ekigenda maaso mu birombe byonna erinamu enkizo saako n'okuba ne refineries ennungi ezisobola okuba nga ziteeka omulimu okutandika okuba nga gutradingibwa. Barros wagamba kati ndowooza olaba ensonga lwaki Rwanda ekikutiya kya ssente kirina omuweebwa. Era Barros agamba Western companies bagambye nti nno yagambye what Western companies have told Washington they would make multiple $billion investments in the region once the Barotel Minerals deal are signed. Inti Western companies ziri mu Washington zijja kuba zisigninga zijja kuba zikola multi-billion dollar investments mu regions ezenjawulo singa mineral deal ene malo egena maaso n'okusayiningibwa. Waki bagiyita Barotel Minerals? Jukira nti nno erimu okuyiwa omusaayi erimu entalo bangi abafiiriddemu nga mwe mugambibwa okuba Rwanda nga abaakinga abayeekera bano kiraga nti nno kitaddewo nnyo entalo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati ekisesa kino diiro eno nga tennasayiningibwa Barros wa US agamba what inti White House before diiro nga tennakola before the White House signing the ceremony can go ahead inti eno ceremony eyokusayininga diiro eno nga tennagenda mu maaso. Washington expect both countries to address a number of security concerns. Inti amawanga ganaabiri gasuubirwa okubanga gasuubirwa okwadressinga omuwendo gw'ebyama ebiri concerned ku diru gye bagenda okubanga basayininga. Agamba for example Rwanda must pull its troops out of Congo and end its support for M23 rebels. Inti Rwanda ekisooka eyina okusooka okupuulinga okugjayo amagye gaayo mu Democratic Republic of Congo saako n'okukomya okusapootinga abayeekera bano aba M23. Agamba Congo must address Rwanda's security concern with militants much as democratic forces for the liberation of Rwanda. Inti Congo naye eyina okwadressinga ebyama byayo nga ebiri concerned eri ebigenda maaso mu Democratic Republic of Congo mu forces mu bajaasi baayo okusobola okulaba nga bateekawo liberation eri Rwanda. Kati olaba ntino zino sente tebagenda kumala gazirya buli muntu aweereddwako obukwakulizo naye olowooza banaabutuukiriza kuba bajja sooka baweeweeweemu bateeke ku minzaani kibabadde bafunamu nekino kibagenda obbawa kiriwo ekisinga obunene. Nejjukira Rwanda bagitaddeko akazito amawanga mangi gagivuddemu gagijjeeko obuyambi saako n'okubateekako sanctions ez'enjawulo. Kazino zonna sanction nga zinaggwa Paul Kagame ow'e Rwanda alina kukkiriza bukkiriza diiro eno egende mu maaso. Era Barros agamba ku Wednesday ku Lwokusatu follow-up ne committee was appointed to monitor both countries progress towards the peace deal. Babateerako abakessi basobole okuba nga bekkaanya nga bamonitaringa amawanga ganaabiri inti gagenda mu maaso no process eno ey'okusayininga peaceful deal ng'eno nno erimu USA, Qatar, France ne Togo. Bano nno nga barepresentinga African Union okusobola okulaba nga bateekawo emirembe mu Democratic Republic of Congo. Era bagamba bagenda kuba balondoola balabe ddala kituufu sente zaabwe tebagenda kulya za bwerere diiru bagituukiriza kinaggwa. Golowooza ki ku nsonga eno? Nkwanirizaako nnyo mu comment section. Obadde oli kwegi updates nga kosinza obanga otuwuliriza ng'otannatweyungako naggambye oba gwagala otweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.